bali kujja kumpagira nsaba mukubireko ku ngalo nga nange bwe nzikuba nemuzanyo neyanzeke nze ndi muntu ate okugenda mu bantu ndi muntu ate ogenda nga nnoonya abantu era baŋŋambye lwaki ogenda ndi muntu n'onoonya abantu nepulira nga ntyayo nina ensobi zekomuntu era abantu bangi bakimanyi naye okuba olaba etonyere mujja bwemuti bannasige kubatetonyere wangi amukikubireko mukalo basobolebanyana neyanza nnyo webale kunjagalanga bwendi nebaza abantu mwenna abanyambyeko nebaza ezokubuubu BBS Spaka TV n'ediyo zonna ne TV zonna bannamawulire mwenna neyanza webale kunjagala abasinga abatesi banoonyeza naye ne munoonya neyanza neyanza buli muntu akubye kulaba nga akola ki nga promotinga mbere wakani sebo apambe nze natolowo ewajjerakaayi 2-5 ebyo byonna byonna obijjukira abo abantu bonna sangize nyumba ku nyumba nalanze bulanzi ku rediyo naye ne bajja kitegeeza nti byenyumba birungi obali kunzikiririzamu balula b'emukyalo nolaba nga nina talenti muleta nga nensiuku neyanza obali kukyusa lubangu lwange basaba muganyabo nsaba okwanimira famire yange nsaba abakadde bange muyimirire abambudde akaali nsaba muyimirire mwenna Ogoba musaba kuliko okujjako wano ofune ku kifaanana n'ejja jenna abo tebakuddeera akayo bakwireko mu ngalo basoboleranyawo ate abakyala bano ngenda bawa sabuni gwe bayita winnonna buli mukyala ali wano ngenda muwa ekitole kirivaliri ku 5,000 kyongere ate okubazza obujja batambule n'omulembe inshaallah bano bavuddeyo akalibo bakubireko mu ngalo ate tujja basaba musigalewo paka nga Meja Jeno amaze okwogera
tujjawo wale nga tewajja kusoboka tugende wa afande Serra esosho tugimu Sabu asigala yemabega eyo afande kaje afande jangu atuzeemu amaanyi. kiba kizibu maseera kano olina abeesanga gaddere okubabaaga naye ng'omuntu gw'otaliiwo ekiseera kizibu naye nga bwekugambye atolabume mukama bw'ato yasalawo gwamumundi guli taata yaliwo era twali wano mumulaba Uganda agamba nti atakwaliza enganda naye Matoolo abaani n'agamba n'ettaka tulabe maama oba bamaama n'ab'enganda abalala. Kakati bannange njagala kwebaza abo bonna abakutte mu nsawo zammwe ne mubaako kye mukola mwayingiridde ssente musonga essente eziweredde ddala miliyoni 13. Ku miliyoni 13 n'agirindagatamu miliyoni 2 tubetugongozza ennyimba za Natoolo n'obukadde 15. Naye onoosomase omwogezi Junior wano waliwo ntegeezeddwa nti waliwo omwana Natoolo bwe yabadde aleese naye kati ekiseera kyonoonese omwana alina ekituli ku mutima. Bwe tubeera bintu nga bino ffenna tulina abaana ffenna twakuzibwa n'abagamba ekipapagulamu lya Natoolo ogenda oginoonya nzibu nnyo ne bw'omulaba ng'akaaba si ye Natoolo gw'osuubira nti yandibadde ku siteegi wano ng'akuŋŋaanyiza abantu abafaanana bwe bati omuntu omubeererawo. Omwana simanyi wawaali mwandise Kayega, omwana simanyi owabaawo omuntu yenna asobola omwana ono yalabikira ku rediyo wamu ne ku tivi ya Bukete ne olupapula lwa Bukete rediyo mo kakati ono ye maama yaleese omwana ono omwana bamutwala yindi yamulongoosa bwe mba nga mulina kye mulina kyonna muyinza okukiwa owanika mukono n'omutwe tina konna ng'olina weebale nnyo ssebo weebalire ddala ssebo weebale nnyo ssebo genda eri maama oba wabeewo abakuŋŋanza ssente. Omukyala ono kayimirire wano okwaniriza ono muyita taata muyita menta muyita sponsor owa Sabuwa Natoolo ayimiriddewo mu bigere bingi naye munzikirize nsooke ennyanyirize mukwano gwaffe Major General Eric Kayanja ajje mu kaseera kalisewo jangu ebalizamanye zadde n'abajja Jeno oyo mu kaseera kano ye petroni w'ekibiina ekya AMA oba tugaye nti no ekibiina eky'abayimbi ne bannabitone mu Uganda. Ezo engalo sinaziwulira. Sebo njakusaba olinye waggulu eno manye ebigambo byo bibeera bitono nnyo. Sabuwa nga sigenda kumufamiza mukama wange naye kusigalawo wansi twakanga Jena nazo okwogera. Jeno oli wa ddembe wangi bane tumwogera bigambo bingi waliwo agenda asulire odda Nsiro sijja kudda kukweyanjula abanyandudde bagenyi baffe mwenna mu bulungi yammwe abawagizi ba Natoolo bannaka
bagambye ebigambo ebyange biba bitono era bigenda kubeera bitono kubanga twazze kusanyuka, twazze kuwagira Natoolo y'ensonga enkulu eyatuleese wano olwaleero. Naye nga sinabagenda bala, mbadde nsaba manyi bagamba nti omwana olowooza ddakubire engoma n'ozina, naye mukubireko Natoolo engalo ez'omwanguka. Natoolo y'ani aleeta abantu bano bonna? Abamanyi Natoolo gy'avudde, mwamulaba ku TV nga yogera gy'avuddewe. Gy'avuddewe si mutono ate si munene, wabula y'oyo Natoolo wamwe. Mwebale nnyo okumuwagira, mwebale ddala. Nze ku lwange Natoolo namusanga ewaffe mu kyalo ng'ayimba ayaniriza abagenyi, ne mulabamu empeke ey'enjawulo, ne mugamba lwaki tovaayo? Lwaga nti singa wentambukira, ne mugamba tojja kufunawo. Abamanyiko ebitonotono mulundi ebyobwayita nayogera, simanyi wa Steve Jean gyali, waliwo omuyimbi analangira naye nga muyimbi bamuyita Steve Jean, oba waali simanyi, oba waali wano simanyi, bagambye nti taliiwo. Namuleeta ne mumukwasa, nobwa Steve Jean kumanyi bw'omuyimbi, naye ng'ekitono ekyo tiwali ayinza kukkiriza nti okirina. Steve Jean n'akwata ku Natoolo n'agamba nti naye ono ajja kukumalira ebiseera bingi ne ssente nnyingi okumufuula ki ky'oyagala abeere. Ekitono akirina naye okiteeka mu nkola. Naga nti badde mukuwa amagezi abeere muwandiisi wa nnyimba naye nga tagenda kuyimba. Ne mugamba nti gwe Natoolo oyagala ki? Naga nti byombi mbyagala, nja kwewandiikira ate nja kuyimba. Sisuubira nti Natoolo ennyimba z'ayimba ziriko amuwandiikira. Njagala mwaba omuyiiya ng'oyo mumukubireko mu ngalo, ate eyinza ate n'aziyimba. Mwebale muwagira. Njagala kudda ku kitundu ekyokubiri eky'okutunda CD zino. Waliwo audio ne video. Osalawo gy'oyagala, bakwagalana malabe mabega awo, mama Natwale bakuŋŋambe wooli, Haji Ibrahimu BMK, munyambe mugule CD zino. Sandyagadde kusitula bantu kubaleeta mu maaso, owanika mikono n'ekutuukako, gwe n'ompa ssente z'ogamba nti muwagidde ne ssente bweziti. Oyagala ki? Bazira ttone. Bazira ttone bakugambye ekigooba osooka. Naye omukazi gwe lwaki tondeka? Wamma byemulutunda musibi mbagala bisibi yasinzandebo. Nyamba basobola abawagizi ba Natoolo nabyeko Natoolo ki mujje mutambuze CD zino. Natoolo ki? Musitambuze. Naye nandyagadde alabyeko mwani BMK watudde gwe bamusoboddeko. Mbadde nteesa kino. Waliwo abagenyi basamu ab'enjawulo be nandisabye baveeyo bajje wano mu maaso. Kojja Kitonsa ssebo jangu eno mu maaso. Buli gwenjogerako ng'omukubirako ngalo. Kojja Kitonsa
Omulamu. Ekisooka kansookerera kino ekiriwa. Nzaani alina gendi. Meja James. Omulamba ku stage eno maama Natoolo okwebaza webale kutusikulira musajja ng'oloko okusatwandi tusanzeewa. Tera omukusa ogwokubiri omwaka guno ofunye ekintu ekyokubiri nakuza amazaalibwa gange ensi yonna negategeera. Ate Sabula Natoolo yagenze n'ayimba akayimba nti oba omukisa lwazaalibwa lukola ki kati bwe sibula siddiize mba siriko ekikyamu odiyo ngenda jugula akadde kamu then video ngenda jugula emitwalo 5. Engalo z'amaanyi ezakwata ekitonsa zabuliwo Bannange ye amagulu tujjozijja ku ofiisi engalo zakwata ekitonsa zizuulidde anendakawa tugenda wasenga Nambale senga Nambale jangu ate mwenna ebinaddamu bigirabirizi omwana wa Maria Teddy Nambale Maria Jesus Tobisa Nambale ekiseera kyonna omukama mulungi yazza embeera zoewa okukuba engalo ez'amaanyi babanga olusobezaayo milioni 2 engalo z'amaanyi zizuulidde Tony wagi mama Teopisa Nambale agambye tunywa akashera ako naye asobola okuwagira ebitone by'abannayuganda nsonga nkulu emiliyoni 2 mumukubireko mu ngalo bagambye Mama Godi ne Salongo Viva Salongo Viva ne Mama Godi mutusanga wano tulina ne mukama wange Kindawalime tufudde wali nnyo okay Mama Godi ne Salongo Viva namwe tubetu emitwalo 50 minyaalo sokowulirize tekakadde kalamba ungalo banene balikwatira Sabula Natoolo engalo z'amaanyi ezabadde tewalinnya olutalo lwaluni nalongo twalagano lya Salongo engalo za Nalongo sebo tweyanzanye nalongo alwasalo Nalongo agende ebalabe alika kakati Julia kwani njagala kukwasa Sylvia Autoparts Sylvia wow emitwalo 6 as contribution wesini ne debedi Alesi nande ni National Mass au nina kuita bayo
katulabe. Era nga transport wa kumi. Otoke nono n'ataano. Kayagane Silibia. Bana. Komulala. Mama, nzize ndiwo. Aha, tutuuse wano. Omwana nange ogiiko. MOV Kalangala basangibwa mu Ndeeba wali okulinaanako Silibia. Wow. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yongera kona kano nti entambula ey'okumazza esinga okubeera cheap and affordable and safe. Tosanga traffic jam. 1 million from MOV Kalangala. Thank you so much. Tone. Never mwana wa milioni yonzolanye n'abalimu. Mind the cup. Bakwase CD ne DVD. Bakwase CD ne DVD. Bawene CD sonde. Tata nyamusa ikiwa. MOV Kalangala kweko ngabo sone banyabo. Aha. Nzakwa kusabuna nebaza. Nebaza abawagizi kabwa mwebale kujja mukina. Ezaako mukama wange atega mukadde wange Jeno Kayanja afande webale wagira abantu bano basobola maniji abantu bonna Katonda obawagira. Ezaako Kyala Natoolo webale n'obeera Kyala Mugiya webale kujjala amannya gange Lwasa Musoke Vincent mwegubala mubi yakubeje kampani yange egula okutunda amayumba n'ettaka oba buloti nasangibwa ku Bitawa Kampala Road kule y'omukaaga lokukatini Sabuwa esiri bulungi nnyo naye sijja ya video ndakigula miliyoni Milioni emu lambe ekusoma imukwase. Iwo kuzijja omanyiyo. Era ne balina emikwano. Okay. Oyo yayambaza Jack Star ku BDSM5. Bana abagizi ba Stabula Natoolo twebaza mwenna okuva ebule n'ebweya. Tuzze wano ne muto wange Muwonge family. Twebaza Meja General Kayanja. Twe ebimu ku bibala Meja General Kayanja kyakoze kuba Stabula akikoze. Naffe nga Muwonge family. Zelake Fashions ono ye muto wange. Kyali kyonna omulabya wano. Omukulu oyo General yakikoze. Tuwane tulina okujja okwebaza. Omukulu oyo ye taata. Tusobola okumanya kiki kyali Black Eye District. Omukulu oyo General Muwonge family. Stabula olwalikuwagira Stabula Natoolo. Olw'ebirira tumanedde tusaze tuwage mulala kayimula kweyo. N'amafuta ga ssente ezo. Ekiziko ekyo. Baguze tiketi 10 Zelake Fashions. Bakwase DVD. Naye byonna byonna ya General yatutusizaako. Amina. Zelake Fashions. Yaman. Business erepaina tulisimanyo. Betwambaza abagaba business. Gosinga. Aya basi. Omujanja muwulidde. Bonna we bali bantu baffe Stabula Natoolo enywera sesitwe esinga. Okay, sema sereko tulina bwe tuleseewa Senga Sebbanga naye alina kyagamba. Senga bamugobe.
Bannange mwebale kuwagira mwanyiraze Sitabu wa Natoolo mwonna Masaka munnange nange mbadde wali mabega ensenene zinkwata nengamba mwanyinaze njagala nnyo sijja mulekerera lwakubanza ejjeno ebbango naliwanika era kandagire ddala nti ebbango nalikola ki kyusizaamu ku sente mwanyinaze obwedda abantu zo bakuwa olesene Zimbabwe kubutukidde ddala ow'omukisa alonda ddoola nga tekoze eki ebadde yeeweseemu bwewesi omukama ow'omukisa Sino baza kuwanga ki? Emitwalo 10 akajja. Webale. Kyonna kye kitusiga tugamba bintu Mukama w'amaanyi.